Sheikh Kizito Hamidu nzalwa ye Butambala alina emyaka 44. Kitaabwe yazaala abaana bangi kyokka n'abafaako nga bakyali bato olwo ab'eŋŋanda ne babagabana. Kitange yali mwavu kubanga mu by'obugagga bye nzijjukira ng'omwana omuto byali bisatu. Yaleka akagaali ka bicycle, n'aleka ne minzaani kubanga yali musuubuzi wa mmwanyi, n'aleka n'omusiri gwa kisubi. Kati mukulu waffe maama n'atunda eggaali ne minzaani asobole okumuweerera. Yafuna omukisa okugenda mu ssomero nga waliwo omugagga eyasalawo okumutwala muweerere n'amutwala mu ssomero ery'obuvunaanyizibwa. Naye kyali kya nnaku ate nga kye kyali ekirungi nti yali agenze mu P5 banziza mu nasale. Kwegamba omuntu ayinza n'okukyewuunya nti ogenda otya okutuuka mu P5 ate ne bakuzza mu nasale ate mu bebi kubanga nali nnyina okunona eddiini. Yakuguka mu busomesa era yali abukola n'afuna ddiiru ey'okugenda ebweru bw'atyo n'atereka nnusu ku nnusu ng'ayagala abeeko kye yeekolera mu bulamu bwe. Omuntu omu najja n'aŋŋamba naye ggwe okimanyi nti Saudi Arabia bw'ogendayo nti eriyo ebifuna. Nensolooza ssente ne ŋŋenda nga ntereka saali nalinga seejalabya ssente bange baabumpanga nga nsomesa nga mbutereka nenfuna emitwalo gyange nzijjukira gyali mwana. Nenninya wano wansi nengenda Kenya nenfuna visa ya Saudi Arabia nengenda Saudi Arabia. Kizito akoze emirimu mingi omuli okuyimba, okuzannya katemba paka lwe yeetendeka okubeera omwogezi ow'oku mikolo. Naye bwe namala okufuna tayito y'obwasseeka nendaba nga tebikyajja bulungi ate nga nsomesa mizikiti nembivaamu naye akasente okukatandikira ddala kwogera ku mikolo kubanga nze neeyigiriza okwogera ku mikolo. Balinga w'abaana abasobezza ku baana b'abantu nalinga manyi nnyo okuwoza kati bwe namuwerekerangako nengenda nempoza nga mpaayo akasente. Agamba nti ayise mu bizibu bingi okutuuka olwaleero waali nga mwe muli n'abantu beyeesiga kyokka ne bamwefuulira nti abantu be twakolagananga nabo tebabanga b'amazima kubanga akasente ako ng'okaggyeko katereka nti nezimbiremu ebintu nakawangako ku bantu. N'omuwa n'akubalira naga nti singa ompa ssente bwe ziti n'ompa miliyoni 2 sobola okugenda e Dubai nenzisuubulamu buli mwezi nenkuwaamu amagoba ssente bwe ziti. Twabikolanga ne tuzibawa oluvannyuma bayagala nakututta naye nga batuttira ku maali yaffe. Kati ali bulungi ddala yazimba amaka ag'obuvunaanyizibwa alina essomero nga n'abaana be basoma masomero ag'ebbeeyi. Era bwe bansasulanga ssente emitwalo gyange 6 nga ngezaako okulaba ng'etaano ngirekayo ne neerumya era kyandwisaawo nnyo n'okuwasa n'okuzaala nga neerumya nsobole okufuna ekintu ekyange n'okuzimba era nayanguwa okuzimba amaka ge nasooka nakazimba waggulu ku lubya ku lusozi gaali maneneko era nga buli omwana neewuunya nzimbye ntya naye najjanga nkekkereza nga neewala ebintu byonna ebitwala ssente. Abavubuka abawadde amagezi obuteejalabya kubanga kulimu okudibuuda ssente n'anokolayo okwanakwana ennyo. Alina ekirooto era nga bw'akikunnyonnyola oyinza okumwegattako. Ngendeko mu byalo eyo nteekeyoko ku masomero nga nsobola era okuyamba ku baana nga nange bwe nayambibwa. Ekyo kirooto kyange era nsaba Mukama Katonda akinyambe nkituukirize. Jadduna mbuga anta habibina anta ahalul makurumat min kamajidi anta tasa lisururina. Rabukedde TV nze Josephine Nakawunde ne Ismail Nsubuga.